Nkwanirizaako nnyo gwe mukwano gwange yenna eyeekumira ku UG Update TV, nkwanirizaako nnyo. Omukulu Joel Ssenyonyi, spokesperson wa National Unity Platform era nga leader of opposition Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ayambalira ku nsonga y'obubizi obwasuuliddwa ku kitebe kya National Unity Platform wali eri Makerere Kavule nga buwandiikiddwako amannya ge nga bagezaako okuvvoola erinnya lye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Avuddeyo n'abambalira gwe mukwano gwange ali eyo. Nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza awuliriza amayengo gano aga UG Update TV. Kutegeeza muganda wange teweerabira kusubscribinga, genda mu maaso obe ng'osubscribinga, sharinga, commentinga gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku UG Update TV. Mukulu ono avuddeyo n'ayambalira ensonga eno. Jjukira nti nno eno ensonga yatandikira kuva mabega nga former colleague we gwe baali bakola naye ku NTV Saava Lubowa yayambalira Joel Ssenyonyi ng'amulangira ng'amusibako amatu g'embuzi omuli Ssongo ti nga we yakukumpanya 1.7 billion gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Joel Ssenyonyi yavaayo n'ayogera n'agamba nti nno wataakomye ku bigambo bye n'atawandiika apology letter mu public ku social media platform wakumutwala mu kooti kajja mujjuutuka. Ensonga nno egenze ekula bw'etyo n'etuuka n'okweraliikiriza omukulembeze President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ensonga eno embuuzizzaako obwekyukiro gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Naye Joel Ssenyonyi mu kwewozaako yavuddeyo n'agambawo ati n'agamba nti nno ezo ssente ze boogerako zaaviira ddala mu kitongole ekya CAA ekya Civil Soviet Union n'ensonga ezaali mu Uganda Airlines. Muganda wange watu yavuddeyo ne yeewolereza n'agamba nti nno ebiseera ebyo nga nkyali chairperson wa kibiina ekyo ekya Uganda ekya Civil Aviation ekitongole ekyo ekya Civil Aviation Authority gwe muganda wange gwe ampuliriza yavuddeyo n'agamba nti no nga nkyali chairperson waakyo. Anjukira bulungi nnyo Speaker Anita Amongo yampandiikira ebbankaluwa n'aŋŋamba nti nno bwe twali tugenda okuvisitinga abakulu abava mu Ssensaka yampandikira ebbankaluwa nga ŋŋamba nti nno waaki naganyizza oba siganya bannamawulire okubanga bayingira nandibadde mbaggalira wabweru ne batamanya nsonga. N'agamba nti nno yagezangako okuŋŋamba nze nga simanyi nsonga siraba nsonga waaki abannamawulire mbaggalira wabweru, naye yali agezaako okwetangira ddiiru zaabwe ze bakutula ezigenda mu projects zaabwe ne ssente ze bakukumpanya ennyingi ennyo. N'agamba ensonga waaki ne mu Parliamentary Commission mundaba tebakyampita sikyakiiko olw'ensonga nti nno tebaagala mmanye ku ddiiru zaabwe ze bakutulira eyo munda okubanga baaloketinga ssente mu bbiruzi ez'enjawulo mu bajeti ya Uganda ne bagenda kubanga bazikozesa ebyabwe gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Watu Joel Ssenyonyi watu weyewozaako n'agamba nti newankubadde mukoze ebikolwa ng'ebyo bifaananako ng'ebyo kuba gye bujjako gye emabegakaawo anjikira era obubizi bwakwatibwa ne busuulibwa ku Paliamenti ya Uganda nga bagezaako okwekalakaasa olwa ssente enkuyanja zaazigenda okugulira ababaka emmotoka n'okugenda ku mirimu gyabwe enkuyanja. Abantu ne bavaayo ne beekalakaasa ne basuula ku Paliamenti ya Uganda obubizi gwe mukwano gwange ali era nga bwe bakikoze olwaleero. N'agamba nti nno newankubadde ekyo mukikoze n'ekyo tekigenda kuŋŋanya kubanga mbasitingira abo bonna abakola ki abo bonna abeenyigira mu kulya enguzi bagezaako okuteekawo embeera eno tusobole okuba nga tusirike basobole okuba nga batudifendinga emimwa gyaffe bagiteekeko supagulu tuleme kwogera eri abakyamu ng'ete abakyamu tubamanyi ne bagamba abakyamu tubamanyi jjo nejjo ly'abalamu baavaayo olw'okuba nti balina ssente nnyingi zibakumpanya mu Paliamenti. Ensonga waaki Speaker Anita Amongo yavaayo n'akola ne statement nti omuntu bw'aba abbye naye kasita abba n'alya n'abalonzi be muleke tumusiba aba ayize. N'avaayo n'akola statement ng'eyo bigambo bya Joel Ssenyonyi ebyo byonna bigamba abyogedde oluvannyuma lw'okumusuulira
obubizi ku Parliament nga buwanikiddwako erinnya lye nga bagezaako kulivoola gwe muganda wange ali eyo. N'agamba nti nno keetonye kegwake bano tetugenda kuzikiza wadde batuteekako ebintu ng'ebyo naye ekibiina kya National Unity Platform kimanyi tukyakola ebintu bingi nnyo tukyexposinga ababbi mu Parliament ne mu gavumenti so tetugenda kwesigaliza newankubadde baagala ssente zino zimakinga ennyo nga Mpuuga nga ye mwabira bibadde bitambula saga ya Mpuuga. N'agamba nti no ekigenda mutiisa ate tagenda koma kubanga ayogera mazima. N'agamba ebbaluwa gye bampandiikira ngimanyi n'ogimanya era nagiteeka ne ku mikutu gye bawandiika Speaker Anita Among gye yampandiikira nga agezaako okuŋŋamba nzigalire bannamawulire ebweru zezo ssente ezalocatingibwa 1.7 biliyoni mu ngeri gye zazikumpanyibwamu ze bamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo. N'agamba nti nno newankubadde mugansibyeko nze ngenda kugenda mu maaso n'okubanga njatulira abali b'enguzi ngenda kugenda mu maaso okubanga tuba-exposinga nga tubalaga eggwanga buli muntu abategeere. Bagezaako okujja bannayuganda ku mulamwa naye ffenna abali b'enguzi tubamanyi. Bw'atyo Joel Ssenyonyi bw'atyo wagambye gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Update TV. Kutegeeza muganda wange genda mu maaso n'okubanga osubscribinga genda mu maaso osubscribinge. Jjukira olunaku olwokubiri omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu naye avuddeyo n'agamba nti nno nange ndi omu ku bagenda okwegatta bagenda okwekalakaasa nga tumakinga okugenda ali ku Parliament okwekalakaasa obululu bw'enguzi efumbekedde mu ggwanga ne mu Parliament wamu ne Fugabbi eriri mu Uganda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bw'atyo waavuddeyo naye ebya Joel Ssenyonyi bw'atyo avuddeyo n'akambwala nayogeza eddoboozi ekkambwe nnyo ery'omwanguka. N'agamba nti wadde bansibako amatu g'embuzi okundiisa engo baagala tusirikire ebituluma tusirikire ensonga ezigenda mu maaso okuba bakimanyi nti nno ffe abali munda ffe abalaba ffe abalengera era tujja exposinga ensonga waaki bazza baakafaya ensonga zisobole okuba nga ziggwera mu ffe naye naffe tetutudde tugenda sigala tuba exposinga bategeere nti eno bawalampa akatapira amajegere yennyini gwe mukwano gwange ali eyo ayeekumira ku Yugi Updates TV. Wabula mikwano gyange mbaagala nnyo era tugenda kuba tukomawo mu bufunze tubawe amawulire agagenda mu maaso gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Mbategeeza tubaagala nnyo temuvaako.